munnange baana mwe musawumu tuli tuti mulotera mu n'ebirooto mune tuba tulya nga muganda waffe Happy Powers owaffe gwotegedde nalulungi Black Beauty baaba oli omwana atukula Happy munnange ngolowooza sitaani ekiro tayagala kumwonoonera kisiibo nga tamuloosa omukulu Fik Gaza wali ofunyeko ebirooto bwe bityo abamu bagambye mbwe ebirooto bibi okyogerako kivuga senga naye badange Haffy ono kamala okulaba story ye bulungi Haffy azannya nnyo bwe twamugambye tumutwale wa Fik Gaza n'agamba mbu abaana ba ghetto bakyukakyuka waliwo wabeera nga leero ali happy enja tajja kubeera happy yoyo waffe so katwekya emboozi ya Happy Powers we wanted to clear the air abasinga de batandise omaye abantu musabuka kankimaleyo musala omugambo omwana okuloota yagambye ye si kibi yagenze ku Snapchat ye n'ateekayo nawe amujudging ebyo ebirooto kituufu obifuna lwakuba weekwekerera so katwekya emboozi ya Happy Powers atengere ne program kawunyumu Snapchat eyo mimi Fik Gaza walo sesebo temwokubirawo ekidaala naye muli tunozi ndi munnamawulire ne bannamawulire temwetumuza it was just a post okay the dream happened walo se Fik Gaza Fik Gaza namulose naye nga omanyi most of the times woloota weerabira kati nalose bwe mbadde ku makya nga nvuga nga ngenda ku mulimu nenzijukira okay, I had this stupid dream. Nenga sijukira ate nani kati wentuse ku mulimu amaye wetubeera ku social media. Nenda Fik Gaza ngamba you know guy nalose n'okuloota. Yeah, I had a dream and we were smashing and it is that bibeerawo. Yeah, at least mujja kunjulira buli omu omuntu okukula nga obulamu obukola bulungi. We've had that dream. Side y'abalenzi bakiyita wet dream. Naye n'abaala tukiyitamu. Naye okuleka nga kiri frequent, that's when maybe you should worry. Maybe something is not right. But if it is once in a while, tuli bantu bannaye musaye gutambula. Wadde nga abantu abamu bakyassociatinze nga spiritual husband biki but nga other dreams happen. Bane tulotano nga tulina sente nozuka nga tulina ade 10. I know. Nozuka nga ofiiriddwa omuntu and they are alive and they okay. So a dream is a dream. I don't even take it serious. Wadde nga abantu abamu babivuunula bulala but me as a person era nga bwe nakiroose bwe nkiputize out there abantu some people are serious with life. My friend, you're serious alone. Fenna tuli under the same government omusana gutokya kyekimu kati enkuba yatandise. So if you feel what I did is really bad, people are embarrassing themselves. I am embarrassing myself and not yourself. So naye mwena muli basiraamu tewali kigaana nze ne Fik ye Shafik oh simulabanga nako yadde I don't like I've not met him like one on one. Yeah nengo biyimba bwe TV yamwe who's dagala yagala banana naye nga lwaki mukola ebintu ebyo nali mayinza asinga effujju naye muganda wange naye aliweza so omugole wa Fik Gaza yaloose ekirooto temusala bigambo so bannange budde bwo bugenze